njagala kubanga nkubuuzaako webale nnyo okutambula ne Sozmo, webale nnyo by'okola. Ndi musanyufu kubanga osazeewo okutambula nange leero ne bulijjo nga besinze kuwa gy'osibuka. Oli mu Uganda, toli mu Uganda, olwokuba twogera ku nsonga ez'omukwano, ensonga eza love. Zino ze nsonga ezisala amawanga, ezisala langi, ezisala obuyigirize, ezisala amaanyi, ezisala ebikula, wonna nga situukawo. Nolwekyo nkwaniriza ate era n'enkwebaza okubeera ekitundu ku famire eno. Webale nnyo gy'okola. Ndi musanyufu era nebaza Mukama kubanga ofuba okulaba ng'ogenda mu maaso. Ne mwebaza kubanga akuwadde omukisa. Waliwo omukisa ogukwatibwako n'ogutakwatibwako. Waliwo omukisa ogw'okuba nti Katonda ayanukula okusabako ng'akwanukula mu November naye ng'ate tojja kulaba mu November. Ng'ojja kulaba mu January, mu June, omwaka nga guggwako. Waliwo ne gojja okulaba instantly ng'akwanukudde then olabe nga kikoleddwa nga bw'oyagala. Ne mu ngeri zonna njala okkiriza nti Mukama asigala nga ye Mukama ajja kuba nga akwanukula mu ngeri y'obwa Katonda. Lwaki njogera mu ngeri y'obwa Katonda? Because it's the best. Katonda bw'akwanukula, Katonda bw'akukyalira mu ngeri y'obwa Katonda, it's the best experience. Kyekisinga okuyieldinga good results over fruits. Era nzikiriza nti ku nkomerero otambula na buwanguzi ng'ogamba nti Mukama akinkoledde. Love story ya leero mbegayirira era nkwegayirira mukwano. Sister alinamuko ku kyejo. Bwe njogeramu ku kyejo tojja kiwulira nnyo nti ddoboozi olubya ajja okwogera nguya mulimu ku kyejo. Naye nkwegayirira wano we preach love, not hatred, not violence. Wano tu spreadinga mukwano, kweyagala, kwezzaamu maanyi, kwewabula, kwerungamya, kwewagirawo kisaanidde okwewagira, kulabula wetulabye nga oli alabika nga atomera ne tuleeta okulabula. Naye mu ngeri yonna gye tukikolamu kiteekeddwa okuba nga kiri mu umbrella oba kiri mu nvuuli ey'omukwano. Ebigambo by'okusala omusango, okukomerera, okulumba, okutyoboola tubivumira ne sekuvumirira yenna. Ojja kutegeera mu maaso lwaki byonna byogedde, kubanga ojja kuba otegedde engeri entuufu ey'okukwataganyamu ensonga. Sister mu ngeri y'omweba endala ku saidi ye ali confused. Oluvannyuma lw'okutuwa story tujja kubanga tulaba engeri gye tumuyambamu okumuwa ku magezi. So mukwano gwange nkwegayiridde mu mukwano mu bulungi, engeri yonna gy'okola comment mu story ne waba ogenda ogiwuliriza, sigala nga weebuuza ekibuuzo kino era nga answer eno y'enkulu gye tunoonya. Omuntu ono ngenda kukola comment ku byayogedde, naye njagala bw'amala okusoma comment yange awulire eddembe era ayongere okuba ng'aba mumativu nti kyabadde kya nsonga okujja okugabana naffe love story ye. Ekitegeeza nti okoze comment eri positive. Comment eri negative gye tutaagalirako ddala wano ye comment evaayo nga ereetera omuntu okwejjusa okusharinga love story ye. Kkiriza tutandike love story ya sister etandika kati eggwa kati. Love story yange nali mu P6 nentandika okuba emiziki nga nebba waka. Nga omanyi nakulira eyo mu kabira emu eyali yagala nnyo emiziki, ekyalo kye naliko nga kyagala nnyo emiziki. Kati nga nange eddiringi nga nkyali muto nga ndi mu P3 nga abantu bwe baba bava ku muziki nga neegomba ngamba oba obimanyi by'abaana abato kati nga nze nkeera nnyo okubba owa 10 12 nga bukyakwatiriddemu kaawo. Nange nentwala ebidomola nengenda ku we bakubira omuziki, walinga akasaawe nekuba omuziki n'abaana abato nga wetukola paka nga saawa 3 nendyoka ngenda nensunda amazzi. Naye nga ffe tulaga nti nno ffe abakeeseza bazeeyo, ffe abakeeseza. Natandikira awo okunyumirwa endongo naye nga bamama tebakimanyi. Ntandikidde awo nyumirwa endongo. Bwali bwe butyo nga ntandika okuba omuziki nga ntuuse awo mu
tuuse mu P6 nga endongo njagalira ddala nga nebba nengenda mu ndongo. Maama yali nga taliiwo ng'ayina egundi tawuni emu gye yagendanga n'akola ng'akomawo ku weekend, step mother. Akomawo ku weekend, step mother wange. Then bwe yakomangawo nga ne dade wange agenda n'asula mu bakyala abalala. Then bwe nakubanga endongo, nkubye endongo, nekituuka ekiseera nga ne wabeerawo nebba nengenda mu ndongo nenjikuba. Komawo taata n'ankuba. Dade wange yali anjagala nnyo naye nga obumanyi omwana n'omwagala otya naye nga waliyo ekimuliko, kiba kimuliko. Ekiseera nga nkuba nnyo endongo nga n'ab'omukyalo bawulira nga bagamba dade wange, omwana singa wamufunira omusajja, nina dade wange omuto, yagamba dade wange, omwana omufunira omusajja azaale, afumbirwe, noti kuzaala, afumbirwe. Then bwe baŋŋamba, bwe yagamba bw'atyo, dade wange n'aggyawo ku kyekyalo n'antwala mu kisulo era nga twebba tugenda mu ndongo. Atuuka ekiseera ng'abasomesa ne batugwamu ne tusooka ne tubireka. Lwali lumu twalina, I was in P7, twali tugenda mu paper, twali tugenda mu maybe it was a test, maybe twalina test, if not twalina mock, yali mock oyo gwe bakola P7. P7 2014 yali P7. Ne tutuula, twatuula, nempita nengenda mu secondary. Naye ng'era we twali tukola mooko nebba, twebbanga ne mikwano gyange ne tugenda mu ndongo. Paka we twamala nakola nayitia mu second grade, then nengenda mu senior 1 2015, tandika life. Senior 1 term 1, senior 1 term, maybe it was a second holiday ya senior 1. Nenfuna gaayi, n'ebyo ebiseera nakubanga endongo naye nga sirina, nga nze omuntu agenda mu ndongo naye nga saagala kunyiga, nga amazina ge tuzinaga abasajja. Nga nze ebyokunyiga sibitegeera, ne mukwano gwange nga ffe tugenda na biguruupu bavubuka be twenkana nabo nga obumanyi gy'emyaka. Tugenda nabo naye nga tubba endongo, nowavaawo nonaddawo nga obumanyi endongo y'omu kiguruupu abali bagenzeeko mu ndongo y'omu kyalo, bba amazina ne mwefunugula. Nga oli kaleeta n'oli kaleeta, oli wakuba amazina paka wansi nawe ng'ogakuba. Era nze nakula nga simanyi mazina g'abakazi, ngenda nga yiga buyizi nga nfunye gaaya ntuteko out webyo. Then nenyingira senior 1 holiday, nafuna guy mutuumaani, nafuna guy ka W oyo yali anjagala naye nga guy si yali omulungi nnyo, naye nga ali awo somehow, naye nga boola oyo nali mwagala, nayagala guy, I love the guy to the extent nti asobola obeera wali n'omuwala, nze ne mbeera wano neera nesigala nga sinyiize nga mwagala. Twatuuka ekiseera ne tubeera naye nga wakomawo yali alina gy'akolera mu kibuga, then ffe tubeera eyo tawuni emu. Nga wakomawo oba azze kusamba kapiira, then wakomawo osamba akapiira bamukwatanga oba kaki oba nga kalira alina ennyiga kuba yali asamba ng'ate akwata, naye nga bamwagala nnyo. Atuuka ku kyalo balabanga Katonda waabwe ow'omupiira atuuse, bannaye nga njagala gayi ate nze nali njagala nnyo ba boola. Nawe omanyi oyagala boola naawe oba sereebu, bagamba mukaagundi.
naye nga gayi mwenzi era suubira nti waliyo boola atali mwenzi. Naye okuba nti yandaganga nti anjagala ate nga afaayo nnyo nsome. Then kyatuuka ekiseera gayi oyo waliwo nga bwe tugenda ku mupiira ne ŋŋenda nga teyaŋŋambye nti nno jjukira nze njagala nnyo omupiira yadde si ye nze yansanga omupiira ngulaba nnyo 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 kozi nali nsoma nga ndi netball ate nga nsamba ne soccer ogw'abasajja nga nagwo nguzannya. Then nga njagala nnyo omupiira ate nenfuna ye weebityo. Wabeera ku kisaawe omulaba wava ku kisaawe awava mu kisaawe ati abakazi bamuwa haaga akwata engato akwata t-shirt bannange nga wulira obusungu omulinda mugende mwenna we kibeerako kuba yali yeenyizanyiza bwe kibeerako nga gamba kuma tugenda okiba tekirika gamba oninda ki onindako ki ng'omanya kati alina omuwala gw'ataagala amulabe nange. Gayi namwagala for sure nayagala gayi naye nga ndaga njagala naye nga sexy nedda. Yali ye muntu maybe nze natuuka ninga muba tanjagala nga nze njagala okukola naye sexy naye nga ye tayagala agamba soma toyagala naye ebbanga ddene naye sexy obalira ku ngalo ku mukono ogusooka guno ku bugalo buno obutaano naye tebuggwaawo naye ng'ate toyagala naye like 4 years tweyagala netweyagala ne gayi netweyagala then awo senior 2 n'agenda ne we naayogera maybe ayinza okwetegeera n'agenda mu magye anyway we yagenda mu magye gayi netutandika n'abeera eyo nga tankubirako then nga wafunako wali essimu gye yakubirangako nziramu ne mukubira gayi yali yeenyizanyiza weebityo. N'amalayo ebbanga lyabwe lye bamala ziti myezi 9 oba mwaka ne bamupaasinga n'abaako tawuni emu gy'akoleramu awo mu Kampala. Yatandika okukola gayi ng'olowooza then awo senior 3 yakomawo nga tweyagala naye nga byakweraba kati lwali lumu yali it was Valentine nga ndi ku ssomero mu Kisulo kanzireko emabega nali mu senior 2 then ne bankwata n'essimu ku ssomero erimu ne bangoba ne bantwala ne bampa suspe ne bantwala kubanga baali bakankwata n'essimu 2 kati bakola check up mu dormitory zonna ne batusambala abaana abamu n'amasimu basanze n'engatto biki bummini buli kimu nga bakitwala. Kati we bajja we baatuwa suspe ne ŋŋenda ewaka bantwala ewaka naye nga ntyayo dade wange mukambwe yali yaŋŋanda essimu kuba yali yakoonako n'essimu n'agikoona nga ye tebyali byangu waka nga mbeera mu kaaba nga manyi tataladdemu kumperera nga njagala osoma naye nga nkola emisango wantyo dade wange yaddamu n'ampeerera bwe yanzaayo ku ssomero bampa suspe ate nga nali nsomera ku half bursary eya netball and soccer. Things wasn't good for me. Nayitamu eyo situation bwe twaddayo ne taata yantwala ku poliisi ne bansiba najja abasirikale ne banta kyokka ne gyantuta abasirikale nabo batandise okunkwana baagala neebake nabo. Nze nali munene nga sinza omunene nnyo naye nali munene nga ndiko akabina mpoyi naye nga nze omuntu asamba omupiira ate nga nze omuntu abaka nga mpewuka
ninga akabina ngandika entumbwe ate twayambalanga soka nga twayambalanga casual wear nga nyimpi west nga nyambala casual wear nga zina akabina kabeera eri ngontunulako nawe n'oguma. Then kati abasirikale ne banta bakubira kuba ye taata teyajja kungi we yajja yakwata awo otuggo n'ankuba mbu njogere gayi ali ludda wa kumbe oli aliwa oba ye dadi wange yali amanyi gayi gwenjagala naye ng'ayagala kimu mwogere ne mugamba oli alimu yagenda mu magye essimu obeera nayo yakya ate yali yagingulira tubeera naye wekityo navaayo ku poliisi nenkomawo nensoma naye nga ku ssomero sikyayala bansibye. Ekirungi nze saayina buno bugaayi mbukuba ku ssomero bunkwana nedda nze omuntu ayali ajalega nga mbeera nnyo mu balenzi kati nga kiba kizibu nnyo okunkwana. Ne natuuka ku ssomero twali tugenda kukola ebibuuzo bya senior 2 ngenda mu senior 3 ne bangoba abampeera saasipe nakomawo n'ebibuuzo nabikola ne ripooti saagijjayo nga zenna nswala nenfuna essomero eddala nendigendako nengenda nensomerayo nagenda mu Kisulo era nendwalirayo nakomawo nga ngenda nakufa oba natomera bintu ku ssomero waiki byaliwo ebito nenkomawo ne banzijanjaba nengamba dadi wange siddayo kwera essomero nanfunira essomero eddala nange alondako amasomero ga wano nondako essomero nga mugala sidda mu Kisulo nenziramudde. Then lwalimu bba wange boyfriend wange yakomawo Valentine nebba ku ssomero kwe nali awo ate nali ngenze mu Kisulo nga ndi third term ya senior 3 ngenze mu Kisulo 2018 senior 4. Then tubeera awo nebba ku ssomero nengenda nesimanya nti oba director yajja n'acekinga nga tetulimu kuba oli director ali kasomero obumanyi obusomero wa secondary obuli nga bubeerako abasomesa nga balabiriza buli kamu nga siddeni. Nakomawo ku makya yanninda bulungi kubanga kwolwo olunaku ku makya twali tugenda mu bagiyita bateene ey'Oluganda mu semina y'Oluganda. Nze neekomyawo n'akayunifoomu kaali ka mwana nga mpita maama kuba nze yunifoomu yange yali ekadde ate nga saagala kugula yunifoomu ndala kuba kwera essomero si kwe twali tetutuulirako ng'ate ngula yunifoomu endala ate nga ngenda kugula n'eyunifoomu endala gye tugenda otuulirako. Nze neŋŋamba taata temugula yunifoomu nakomawo ne yunifoomu y'oli omuwala ampita maama muwala wange nenyambala netugenda kumbe nze simanyi director yabikoze ki abaana baŋŋamba yazze naye nze nemanya ajja kundeka kubanga naye mwennyini yali ankwana amanyi oba taayogere naye nga nze nali simwagala kuba nsaayagalako omwana ku ssomero sikulumenti bino bikirasimenti saayagalako n'abasomesa naye nga baali bankwana nga just mmanyi kyakaba njagala ku kabina kange kuba nze nalina akabina nali ndabika bulungi omubiri naye nga nnina embalabe. Then tubeera awo navaayo enkeera nga tuvudde mu semina ne bayita dadi wange bankuba embooko mu baana parade bankuba embooko 24 nanyigamu neŋŋamba siddamu kusoma. I think yali senior 3 2017 second term or first term maybe nenga nsiddamu soma nenga boyfriend wansiddamu soma naŋŋamba nedda soma biki nanga dadi wange yange ntagenda kumpeerera awo bambi nakwatayo obusente nampeererako yampeerera omwaka nga mulamba nga buli kyenjagala mukubira naye nga ate newaka baali bampeerera kyenjagala mukubira twatuuka ekiseera
nengenda mu senior 4 ne tugenda ne tutuula ebibuuzo ku ssomero erimu eddala. Ne mmaliriza senior 4. Senior 4 mwennyini vaaka tebyali byangu, gayi wange nga yeekyanga kubira essimu olunaakola yala kujjako eyakulako nga takyayagala mugajjawo ndabeko takyalina budde. Tebyali byangu naye nga ngumiikiriza gayi mwagala nga njagala gayi. Nali njagala gayi 100% naye nga ye mutima andaga nti anjagala era nga mpulira naye nga akyakata anjagala. Kuba nze yagenda yakomangawo ne mugaana gyeyo waliyo edduuka lye yali yaŋŋamba nggyeyo ebintu ebyokulya biki ng'akomawo n'asasula n'eziba $5,000 akomawo n'amuwa ssente nga gaaya alaga anfaako naye nga otoola ssente enkalu azikuwe nga tewali nsonga kiba kizibu ng'omala mugamba sirina kino oba sirina kino. Bwe tutyo ne tutuuka ekiseera ne ntandika okukola nfuna akalimu ke nakola ne ntandika okukola nga we nkola ssente tugatta wamu. Ne mugaana nina kye njagala nampaayo $25,000 we nagula kye njagala ne ntandika okukola. 2019 naye natandika okwekyanga nankyawa yafuna omuwala omuwala n'anvuma nga byayogera bingi eby'ekiwembu byesobola kwogera wano. Mu myaka gye tweyagala ena almost ekintu kya vanilla mbalira ku mukono guno guno omukono ogusooka gumu naye obugalo obutaano tebuggwaawo. Kati lwalimu ne mukubira essimu ng'awo ennyumyako naye kuba nze nali mukubira nnyo essimu nga ye tankubira nnyo. Yasooka n'ajja bw'ajja n'andabako enkeera n'addayo oba yali alina by'anonye nange simanyi. We nanyumyako we yajja n'andabako n'anteeka omutwalo mu nviiri. Yanteeka omutwalo mu nviiri bw'ati natambula n'agenda kuba nga wakuwa ssente oba zaali zimuswazanga wakuwa ssente nga nzikwata wati mu kikonde toziraba oziraba agamba njagala ozirabe nga ngenze. Nejjukira wali nga akyali bbola nga waggula olugoye twambala bifaanagana waba white agula white jaze ayambala nnyo jaze wabanga white twambala white ffenna wabanga yellow ffenna yewa ttiimu yonna twambala bifaanagana ntandika oteekako amannya love yali wali fula nali mwagala nnyo gayi oyo. Naye ekyatuuka yafuna omuwala omulala nga tandise okukola we yajja n'anteeka omutwalo mu nviiri n'agenda n'agamba nina we ndaga nalinda omuntu akomewo ng'omuntu tadda ne ŋŋamba namukubira essimu omukazi eyankwata n'agamba wangi namugamba mbadde njagalako ku W n'aŋŋamba W omwagaza ki ne mugamba bbaawa kumbe W ali awo yamugambira akwata essimu. W yakwata essimu yaŋŋamba bwe nnyabo onjagaza ki ne mugamba W wote waalinzizeemu kyogamba ntomanyi lwamala n'agamba teranga okumpita ajati n'aŋŋamba ajati ne mugamba kati awo ntegedde n'aŋŋamba oŋŋamba ki ky'oŋŋamba naye kambuwaza toddamu kuba ku ssimu yange nze nawasa ne mugamba nti bulijjo mbadde simanyi nti wawasa. Naye nga bw'omanyi love omuntu agamba n'olowooza alimba nenziramu n'enkuba yaŋŋamba ekigambo kimu ye nnyabo onatuzaalisa omwana ow'ekitundu weesonyiwe essimu yange nga nze siwulira era mpisaamu ennaku kuba naye nga nkaaba Mr. Sozi I cried ne ŋŋamba W tewali badde gwe n'onkola kino gweka gwe mbadde naye ku nsi era mu bulamu bwange yekka gwe nali njagadde nga muli n'omu nayagala gayi n'atuuka n'andaga ebyo ne mulemerako watiisi n'empisaawo n'era ebbanga neera n'enkuba ne mugamba kati nno awo neetonda ne mugamba W nsonyiwa mba nina kinakunyiza nsonyiwa olwo nno W neera nansonyiwamuko kati ekiro nga ngera kiro neera ne mukubira then we namukubira kumbe neera mukazi we waali girlfriend nze gwe mpita mukazi we kuba ffenna twali ba girlfriend
nemukubira nankwata naawe omuwala nanvuma nemuganya bwe nsagala kwogera naawe njagala kwogera nani naddaabulira namumpa yanvuma nengamba W gwemmanyi abantu nga mukyuka yanvuma ekyamala amaanyi ku byeyanvuma yaŋŋamba jangu ewaffe oba tolina byakola okubira genda ewaffe olunde embizi remember ndi musiraamu ye si musiraamu aŋŋamba ngende ewaabwe nnunde embizi actually ekintu ekyo kyannuma omusajja nkiddamu omusajja omugeso mukwano abeera ali n'omuwala nodda wano n'agamba gwaliko naye nga nze mwagalirayo W yanvuma genda ewaffe eyaŋŋaa jangu ewaffe olunde embizi oba tolina kyakkola naye otuuse ne ku ebyo naye nga ndi maziga nkaaba mubimanyi ebyalafa I cried. Kyatuuka ekiseera ayombye ekintu eyateekako ekyasinga okunnuma yaŋŋamba ewammwe mulina banaku kubanga by that time nga bw'omanyi abazadde bazimba enju nga musula wamu nabo naye nga si ruumu emu naye nga musula wamu mu nju emu yaŋŋamba ne bazadde bo batundula vanira ng'owulira naawe oli awo onjasamira kyankuba ewala kuba ye yakyogera mu bubi kuba nze nkibisebise kyankuba wala nanyiiga era ekyo kyekyamunkyayisa kwogera ku dadi wange kuba mu bulamu nze nakula ne step mother naye teyampisa bubi yanjagala naye mami wange naye gyali anzaala naye njagala nnyo step mother wange then ne dadi wange era bw'oba boogerako oba onkutteko ate sikwata ku nze baliyo baleke dadi wange nfa n'omuntu kasita ayogera ku kya dadi wange ne muwa space neesonyiwa guy from that day namwesonyiwa from that day naye nga mu bulamu nali naye yekka nga akati ka kibiriti nali mwagala obulamu bwange bwonna neesonyiwa guy nemwesonyiwa forever kubanga bwe nali nga saamwesonyiwa nga sinaba mwesonyiwa nga nvuma naye nga mwagala natuuka nengula amakerenda neŋŋamba ngenda ganywa nfe naye nga naye kati nfiira ki n'enkogga nali munene nga nkyasoma naye nakogga just mu wiiki emu nga bankyaye buli omu n'agamba oba okukola kwe ntandise okukola kwe kunkoza naye nga nali ntuula butuuzi omulimu gwe nali nkola gwa kutuula butuuzi naye kasita nabibalaabalamu byavumye dadi wange nemwesonyiwa gayi omuwala kati baatuuka ekiseera ne bakyusa ennamba nga ey'omuwala nga bwenkuba ku ya W omuwala yagikwata bw'okuba ku y'omuwala W yakwata bwe batyo baatuuka ekiseera omuwala n'agenda ebweru we yagenda ebweru omuwala we yatuuka eyo yanneetondera nsaba onsonyiwe kubanga W yampabyanga nenkubira essimu nenkuvuma naye simanyi nti mwali mwava wala bwe mutyo kuba nagamba kuba naye yali RN namugamba N tomanyi wagye twava ne W naye saaba kyonvuma nemugamba byompisizaamu nawe wajja beera waabikuyisaamu era wekyali tewayita mwezi oyo kuba RN yannyumiza N ye muwala yannyumiza ng'atuuse n'ebweru nga kati kwe yatufuuse ba friend abaali abeevuma n'aŋŋamba W mwezi yaleetanga abawala nga naye alaba waati oba alina by'agenza okugula ng'ayisaawo abawala gye yali akolera mu balakisi emu ng'ayisaawo abawala naye W kye nali mumanyiiko kigambo kalimpitawa yalinga mmere oba amazzi buli kanaku g'olina okunywa W kye yakola N nga babeera bonna naye nga kyamukola era N kwe kulimbalimba W amuteeke mu ssente agende ebweru yatuuka eyo yaggyako essimu zonna yasigaza yange n'anyumiza ey'emboozi ne mugamba munnaye wamuwona mwaba manyi nze nange namuwona namwesonyiwa
nsonyiwa bbaawo kuba kati yali yafuukawo nemwesonyiira ddala nze kati N we yagenda W n'akomawo neyeetonda n'aŋŋamba nsonyiwa kumbe ye yali yamanyirira wali nti niwe mulala n'omuwala olunaku olumu twali mu nju ye n'akubira omuwala essimu baali bamuyita Maureen seerabiranga muwala oyo. Omuwala oyo yamukubira essimu ne boogera n'amugamba n'omugongo mpulira gunnuma n'amugamba kati oyagala ki jjajja nkuddemu n'amugamba nagenze mu kyalo naye ngenda kudda naye nga nze ndi awo omuntu agenze omulabako nakaaba amaziga nenkananga gw'okaabira okungula ani gw'okungula tambula onviire nentambula ne muviira ekiro ekyo naye nga noonya wensula nenebbirira nenda nensula mikwano gyakube waka nali nebyera bwebbi naye ngaera nebyera bwebbi ngenda kuddayo bankube nayo gayisha atankozesa nga tekiriyo kati yali amanyi nga bwe yali ankola nemusonyiwa nawano ngenda musonyiwa naye kasita yavuma dadi wange yali mukyala we yanvumanga ntandika nga twogera naye natuka ekiseera naye nemugamba waayi alayika noonyamu bibyo kati W yeegayirira namugamba nedda tekikyasoboka yeegayirira 2019 oyo mwennyini kyakanga gwako 2021 abazadde be baali bamanyi nze ne bampita ewaabwe ne tugenda ne tubituulamu nabagamba ekintu kimu nga simuddira ku kye yankola ate nga teri akyogera nga naye tasobola biyisa mu kamwa bigambo bazadde be tusigala awo nga bazadde be nnyumya nabo kubanga tuli ba kyalo kimu gendayo nembalabako wento paka omutima gwe gwakuulinga nemwesonyiira ddala kati mu 2020 nali nfunye ggayi wange this time gwe nnina we namufuna oli we yeegayira ne bigaana we nafuna ggayi wange ono gwe nnina this time jjukira oli we yankyawa W tweyagala we yankyawa netandika okwagala awo buli kasasiro nayagala abavubuka yadde abamuseegattanga nabo naye nga just mbalumya bulumya ng'oli onkwanako leero nenguke ye bano negaseko nawe leero nga si bya bino mbu kunyumirwa oh my god sigenda byono nga si bye bino nti nno kozi naawe vanira nyumirwe nedda wabula neesasuza kola nawe vanira leero enkya nenkwesonyiwa neegatta nabo naye nga lwa busungu bw'oli nga nnyonoonese ntandise okwonooneka dde we nafuna oyo gaayi gwe njagala gwe nnina this time nga tweyagala gayi wange tweyagala n'agenda nga nzija abamu mubali nga ngenda ntoolatoolako bali bye nali njagala naye nga sigatta naye olunaku lumu nenkuddira ekyo haramu naye nga bakaaba era mu abo bagaayi bonna be negatta nabo buli omu agenda n'agamba naye ala nakukola ki naye nga nze mbaga kimunga kati nafumbirwa nagaayi wange then nasigazaako bagaayi babiri naye nga gaayi omu yali yampangisiza ninawe embeera gwe nsinga okwagala yadde nali munyoma naye nga gwe nsinga okwagala then gaayi omulala ng'abeera nga atambula watiwa kati gaayi oyo omulala akola atambula ntoya n'atuka ekiseera ng'ayagala kunzija kubona ate gwe nsinga okwagala olinga gaayi ono nga ntwalako out ate nga nze bya out byenjagala kyokka nga gaayi wange gwe nsinga okwagala kati gaayi oli S yali antwala out S nga ntwala nnyo out nga njagala nga ajja n'emmotoka nanona n'omukyalo waffe kuva mu kibuga otuuka ewaffe batwalirawo mutwalo ate nga mmeenye oluguudo lumu lw'ovuga ajja nnona tugenda nga tudda mu kibuga nga tudigita kati oli nno muleseewa oli naye yali tasalawo yali anjagala naye ng'ate yalina mukyala we by that time balina abaana babiri naye nga tasalawo naye nga mwagala bambi kubanga yali muntu mu buminkiriza yali talina ssente naye nga benfuna bonna balina ssente naye nga just embeera zaabwe sisobola ate nga nze nina entondo ng'era ono gaayi wange yansobola yekka gwe nnina this time yansobola bambi kuba nze nina empisa embi ng'omuntu nyiiga mangu sina mpisa nti nvuma omuntu gwe njagala wabula nyiiga mangu ebinjijjako biva atono yenze nno bambi kyekinviddeko nenyumya nene emboozi nina obusungu obw'ekisiru naye lwakuba wenyiiga ssaawa eno bukeera ku makya oba wenyiiga ssaawa eno ssaawa ziwera nnya
tugeze nyize ku ssaawa 12 ziwera ssaawa 4 nga bumpeddeko. Kati bwebwo obusungu bwange ne ŋŋamba kansalewo mbeere n'ono ne Gaaya njagala lwakuba alina omukyala. Kati ye waataasalangawo kye nayagalako oyo Gaaya nti yankwana, teyaŋŋamba nti nalina omukyala wabula after kubeera naye nali ngezesa ndaba oba nnyinza omwagala. Tweyagala naye tweyagala then after ate naŋŋamba alina omukyala naye nga kyaŋŋamba kuba omukyala we yali ategedde naye nga ŋŋamba kimu naŋŋamba omukyala oyo muwe ekitiibwa kye tomuvuma newakusa nga tulwana naye kuba nze ndi wa ntalo, nze njagala okulwana era nze emu bbiri simanyi kuyomba naye nze omuntu emu bbiri gw'ovuma naye nkusabulirawo ate n'otankuba then bw'oba ng'onkubye ne nkufunira nina sisita wange kati tetusobola kwegatta nze naye ne tutakukuba kuba ate ye nze nsabula naye ate ye akuba n'asabula n'alinnya n'akusota ng'akatogo akusabula kuba ne babbaabe abasabula yalinga abasabula babbaabe basatu yabasabula musajja nga bwe badduka eyo embeera nga naye akimanyi n'agamba ng'agezaako nnyo to protect mukyala we then nange mwennyini agezaako nnyo era yagambanga mukyala we n'agamba togezanga kulumba muwala oyo kuba ali kukuba. Fine nze nali ekyo era nga sikirinaamu ekyomukuba naye lwakuba nti nze obusungu bwange yali abumanyi nti buvaako nsobola okukola ekintu ate ne nkyejjusa after. Then ng'amugamba nnyo n'agamba byonna osobola obbikola n'omuvuma naye togendanga waali ali kukuba. Naye nze n'atamanyi nti we yali ankwana nga after ntegedde nti alina mukyala we yaŋŋamba n'aŋŋamba nkwagala naye mukyala wange ayina era okwana kuba Gayi si mwenzi. Misasozi waliyo abayinza okubeera eno bagamba ng'olaba otya nti si mwenzi olaba yakwana naye Gayi wange si musajja mwenzi era ekyamuleetera okwenda mukyala we mwennyini era ne mukyala we akyenenya n'agamba naye sikyasobola kikyosa olwedda ekyaggwa kyaggwa. Era ye abeerawo n'agamba ye mukwana teyakwana nti nno oba zze oba kuba yatunuuliramu n'agamba okuleka mukyala we agende n'abaana asobola obeerawo n'amuwa buli kimu naye nga ye alina omulala kubanga laavu ye waabwe tewali naye ng'omuntu akimeekenga mukyala. Ebyabwe byo sijja binyumya nnyo obanga be bamanyi bingi naye sobola binyumya kuba si byange nina linda byange nina nyumya byange. Tetwabeera awo nga waŋŋamba tomuvuma biki tomukuba ne muwuliriza bambi lwali lumu mukyala we nga nvuma ng'ajja n'anvuma ne nsirika n'ajja n'anvuma ne nsirika n'ajja n'akonkona ne wensula ne mmuleka naye nga nzijula ng'obwongo bwesera ne nga lumu bba omukazi ono naye nga muwa ekitiibwa kye era ng'omukazi akoze lwa bboba. Kati nga nze ntuula ne mbeera awo ne nga nno naye ono omukazi ankubadde anvuma sijja mmukuba lwa nsonga ebbuba libeerawo ate nga ye buli wantunulako bwenti nga ndi munene ng'awulira obusungu ne waba nsanze wa mu kkubo nga mpanda naye nga gaatayagala kuntunulako naye nga nkimanyi kubanga ye kye yali ayitamu nange nali nkiyiseemuko yadde saafumbirwa naye nakiyitamu ku Gayi wange. Ebbuba likusuula eddalu, ebbuba likwogeza ebitayo yanvumanga ebintu by'obuwemu malaaya biki naye malaaya yakivumanga n'akirireetinganga ne maama wange naye nga kinnuma. Lwali lumu n'ajja we nali nkolera kuba wali yali annumbanga akanajja yali nkolera n'aŋŋamba nnyabo baŋŋamba bba wange yaŋŋamba yaleeta wano ki
mukozi kati omukozi oneefuulidde oyagala bba wange kati ngaawo anoonya waatandika muddemu kuba wali yali anvuma nga simuddamu ne mugamba yagamba ndi mukozi ne mugamba kuva ddi bizinensi yange yagamba ye kumbe ye azze akuleetingewo ekiboozi kye alabe oba muddamu ayombe then we nalaba akaalamuka nnyo ne nsigalawo njagala ntambule then akagundi akamu kadinisa akamu ke nali njagala okuggalya nsigalewo nga waali tavaawo ne mutunuulira wenti n'ayogera by'ayogera ngala akaalamuka ne ntambula ne muviira n'atambula n'agenda kuba ebiseera ate yali lubuto nga bw'okuba omuntu oyinza omukuba n'afa n'oba tomukubye n'oba omusindise busindisi n'afa abantu b'embuto mubamanyi ntambula ne muviira kuba nali ntandise okujjula obusungu nga omutwe gunta kugulu wali ekintakula mu bwongo ne ntambula ne muviira nayembesa bbaawe biki kuba yeha ye omukyala ayomba era abakazi abaliyo nga muyombesa babbaabwe aba baleeta okuwasa abakazi abalala be bataayagala kubanga abasajja abo kye batuma okuwenda kubazaako biba bingi ate nabo babeera n'empisa embi tetugaanyi naye naffe tuba nga tuyomba tweddeko omusajja tebamuvumira mu bantu tiye kye yakolanga naye nga buli wamuvuma oli nga ajja eno kati nga nze mpembejja buwembejja kitegeera mpembejja buwembejja gw'ova eri n'owenyiiza naye muli omuyombe nga nze eno nsuuta kati abakyala ne bwe baba nga bamuvumye okola ekiro ekyo nga bamuvumye obutakuba muntu atambula butambuzi najja eno ne twenyumiza ne tuseka kuba bo tebalina mboozi tebanyumya tebakola kino nga babeerawo gayi wange namusanga talina naye nze amumeekinze okuba nti alina atanga mwavu nga talina ssente n'ebbanga limbadde naye nze amufudde okuba nti alina ate naye akigamba nnyo mukyala we nze buli kye nnina kya mukyala oyo gw'ovuma gw'otaagala kuba gwe walema oteesaganya nange tukole ebigenda mu maaso nze amugala tukole kino namusanga akeera bukeezi n'agenda ku ludda n'alekawo omwana ku mulimu n'agenda n'azannya nenkimugambako nenkimuggyamu n'akyesonyiwa n'atoola ku mulimu gwe omulimu gwali tegulinaamu mwali temuli bintu nze yamufuula ne tuwongeramu ebintu buli kimu akyali Uganda ne mugaawo ofunawo akasente yongera mu mulimu yongeremu biki okwongerezaako ku ebyo gayi toyagadde kati ne gayi ono S gwe nali njagala ng'ole CWS S ono nali mbagala babiri noono egwe nsinga okwagala S nali mwagala nga ntwala out naye nga ye takyakala era ye takyakala ate nze ne mukazi wa out kati naye namwagala nga ajja nampiikinga ne tugenda ne tukyakala S yali antwala nga ne tukyakala kati S yatuuka ekiseera ate n'afuna omuwala omulala awo mu myezi 3 ate n'amuwa olubuto namugambako ne yeegaana nti ye tamwagala wamuwa olubuto kati omuwala yamuwa olubuto omuwala yalina kasente omuwala n'awa S kuba ye S by that time fine yalina emmotoka naye yali talinaamu ssente zigenda kukyala kiri awo tomanya kuba nze yaŋŋamba ate ye si ye yokka n'emikwano gy'omuwala gwe yagenda n'akyala baayogera n'emikwano gya S gy'aŋŋamba nti omuwala yateekamu ssente ne bagenda ne bakyala ewaabwe kati S yagenda n'akyala waabwe omuwala omuwala n'amutwala kati ate S ayagala koolo lwennyini lwe yatwala omuwala oba yamulimba koolo lwennyini twasula ne S nga yeetunda ate nange S nali mwagala kuba yali avaako ssente yali ampanga ssente ng'azimpa ne tugenda ne tulyamu ne jjukira gwe mbagaye nti yali yamwavu naye kati this time si nnyo kati S nali mwagalako ssente mutwakwata ekyabiri ekyasatu n'akikuwa we twasula naye jjukira agenze ewooli omuwala gwe yali afunye bagenze bakyadde kale ate ku olwo lwennyini nasula naye nga yeetunda olwo mbitegedde kuba yabikweka nga bitegeera najja ne yeetunda tusuze naye ennaku 2 kati omuwala anti olwo ali lubuto yatuuka ekiseera gye baali bamupangisiza S teyamulaga waabwe
ate nga nze waba esi nali manyiyo yali yantwalayo n'amusanga mu woteeri emu n'amugamba oyo ye maama wange kuba ate kino ekya woteeri nakimanya luvannyuma ng'olwo bazadde omwana mukwano gwayo girlfriend wa Ace ye yayogera n'agamba omwana banoonya na waabwe naye tamanyi ne mugayi yazaala atya omusajja nga teyamutwala waabwe kati Ace naye ali awo alimirako naye nga jjukira nali nga njagala Ace nga amanya ng'abambi awulira ennaku lumu yali agenda kwetta n'ansanga engoye zange ng'azaaze wansi zonna azeebaseeko ali awo yenna assatassa nasanga agenda kwetta naye nga it was not a first time okuba nti yali agenda kwetta we nagendanga ewa Ace nga ye kyalowooza kimu ng'awulira nga omukazi bamutwala then kati nze wenkomawo wa nga neetunda kuba nali mwagala naye nga naye alina byatasalawo nze byenjagala mukimanyi then when twatuuka omukyala wa Ace n'azaala oyazaala n'amwesonyiwa kuba nagamba Ace neŋŋamba kati oli mukyala wa Ace yanneewaanirako kitegeera jjukira ye yansanga mwagala nenjogera nga anti balina ebizibu kati gwe nsoose okumanya Ace oliko banamba omusajja mugagga gw'olowooza nze lwaki saamuzaalira fayini gw'olina ssente naye gwansinga okwagala abalina ssente nolasaagamba nti mufunemu olubuto ate nga nali ndwagala nengamba mutomuzungire eyo kubanga Ace yali mwenzi naye nga nze kyemwagalako kimu ssente ze na out gyantwalamu Ace yali mwenzi kuba buli wantu watambulira akola bino bya safaari biki ebyo naye buli wantu watambulira abeerawo n'omukyala kati oli ekyo yali tamanyi yagwayo musanga busanze n'agwa naye kati mukyala wa Ace oyo yaŋŋamba jjukira Ace yalina omukazi n'anoba n'afuna omulala omukyala oyo yalina abaana babiri kati ate ono gwe yali afunye ono gwe yakwana nga njagala yamufunamu olubuto yali wakusatu naye kati ono oyo afuna obuto yali takimanyi omuwala ye yali amanyi omukyala omu gwe yawasa naye nze bonna nali mbamanyi namugaana weewanooza gwe anaamufumbira oba abaana baali basiru nze weesanganga omusajja nga njagala nnyo omusajja ng'alina mukazi we ate n'oba onjagala n'obeera ne mukyala wo si mukyala wo kunoba naye Ace nagamba mukyala wa Ace ne mugaana ono girlfriend gwe yafuna namugaana ne mugalowooza gwe anaafumbayo ne mugaana nkuwadde omwaka gumu nga temuli naye era wekyali baamala naye emyezi 6 laavu neggwaawo kuba yali yeewaanira ku mikwano gye nze bbanga alina ssente buli kanaku andekera $10,000 ne mbagamba mulinde $10,000 oyo agimulekere nga gyaki kale tuganyaga ssente tasobola mulekera $10,000 buli kanaku olowooza abaamuleka baali basiru ate nga mukyala mukulu yaleka n'enju nga baamuzimbira enju mwamba enyiirirawo eteringa muto ebya Ace nange ne bikomawo naye era we najja ku kyero nga ddaawo ayogera nange nze nkwagala oli sibaagala ngamba olimba omuntu gw'otaagala lwaki omuwa olubuto ate nga sobola dde omufumbirwa just kuli kwali kulya ssente kati nzire ku gwe nsinga okwagala mwagala naye ye muntu alina omukazi yadde tebalina nkwatagana emyaka gyonna gye mbadde naye nabasanga tebagirina naye era still yagaana obeerawo naye ate alaga njagala nnyo yadde nange mwagala naye lwakuba ye yasinga naye mukunjagala ennyo abeerawo n'agamba kuba ate ye mukazi we tayagala kumpuliza yadde gyendi ona tayagala yadde okumpuliza yadde kale era ne wemba nze mba saagala kuwuliza naye tayagala yadde okuwunyiza wendi
naye wagezaako ogamba mwekyawe ne maama abajja kugamba bantu be ng'ate na mulwadde muyiyi ate nga ebya siriasi si kwekoza. Ne neebuuza mu mazima ga Katonda kola ntya kubanga mwagala naye anjagala nnyo 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 nnyo. Ye muntu aneesiga nange mwesiga, takola kintu nga taŋŋambye, sikola kintu nga simugambye. Tuli in relationship naye tulinga ab'emikwano kubanga he's my best friend. Ye muntu gwe nnyumiza, ye muntu annyumiza nga talina ne kyaliseeyo. Era ayagala nagamba naye tuli ba mikwano yadde tuli mulaafu. Naye nga nange nkiraba mukyala we yagaana okukkiriza nti alina muggyawe era yagaana tekirisoboka kubeera na muggyawe yadde twabeerako ffenna naye era ebyabeerangawo mukazi kuyomba kwagala kulwana naye nga nze muwa ekitiibwa kye kuba nze yamulumba kuba singa ye yannumba singa namuweerawo naye nze yamulumba ate nga nange sinze yamulumba intentionally baawe ye yannumba. Then after ngudde mulaafu nendyoka nkimanya nti alina tera naye naŋŋamba nina naye nampa ensonga zesobola kwogera ate nga ne mukyala mwennyini aziwaako obujulizi biri awo ebityo. Mwagala naye anjagala naye the problem is a wife. Ate nga ekibi ekyalina yagamba nti wekirigaana abanga oli yagaana okukkiriza nti alina ofumba naawe ate kyajjalekawo omukazi which I don't like. Sikyagala nze lwa nsonga saagala kukeera ku makya banjogereko nti nno nalesa mukyala we. Kintu ekyo nkitya nnyo kuba nawali weyanvumanga nga abeera awo. Okuzaako sitole emabega waliyo weyansanga ku mulimu gwa mukyala wa yansanga ku mulimu gwa kuba nateranga ogendawo ne tunyuka ffenna. Kati then oli it was Eid, yali Eid najja ne mu sister we nansangawo ndi awo kubanga yampita naŋŋamba kuba nali mulwadde waka naŋŋamba jangu ne ŋŋendawo. Kati oli naye najja yali alidde Eid waabwe ng'addayo omukyala addayo wuwe kwebaka kuba yazimbira mukyala we. Kati we yansanga kati oli yatuuka n'ayomba n'aggyayo omwana n'amuteeka awo ku kawunta n'agamba nkukuba naye nga gwatamanyi gwakuwambwa ate ye mawungu. Naye ekibi ekyandiko nti nali najja nga sireeze ate nga sambadde empale ate nga nze ndi muntu wa bumpi nyambala nnyo obuteeteeyi obumpi ate nga tugenda okulwanira wa Nazaala kumpi ne Nazaala. Ne muwa ekitiibwa kye n'enkyewa n'enkiwa ne omwami wange ne mugaanvira mpitewo. Yayimirira wati mu mulyango then n'amugamba viira ayitewo nga yatandika yomba biki. Kati ayagala nnyo okuyomba ng'aleeka naye buli omu awulire which I don't like. Nze mba ndaba binswaza. N'avaayo kati nali nga mpulira nzijjudde ayinza okubba omuntu. Ne mpitawo wenti nayitawo nampaka nempitawo nakka wansi nakwata ejjinja nempitawo ntambula nensala ekkubo nga ngenda gyensula nakwata ejjinja n'alikasuka nze saamanya kale teryankwata naye nali simanyi nti oba ayinza otuuka awo. Kati amayinja gaali ga kyuma. Omwami wange yamukuba oluyi. Allahu Akbar. Natya kubanga nze nali nyooma nnyo omwami oyo nga ngenda out n'akomawo n'aggulawo oluggi nga siriimu ne musanga akaaba ne mugaana nsonyiwa n'ansonyiwa. Ne ngenda mu bwenzi ne musanga mu njuvu ne mugaa era mweterera ne mugaa nsonyiwa siribiddamu. Nambye nga nsonyiwa kuba ye anjagala amazima ga Katonda anjagala ate nange mwagala ate si musajja mwenzi kuba ye omukazi yagala nagaa bbaawe tasobola kwenda baawe biki kati ye ng'amukola byamukola ng'amanyi tasobola naye omanya nti akwanyimanyi oyo ajja muwasa n'olwana otya. Kuba omukazi oluyi ekkutu ne lyatika lumu we luti mukazi naye agezaako mbw ayagala lwana naye. Jjukira ye yali amunyooma ng'omanyi nti omuntu
ye ngaye simukubi kale ate ku ebintu bye namukola teyankuba naye lwakuba kiri kyali kyasukka kuba ne Gulu nga muwa ekitiibwa kye ng'omusajja nga mmanyiha ke mukolako ensobi yenna ajja kunkuba olwi era nga nkitya. Naye kati obuzibu obuliwo byebyo ye omwami wange omwami waffe agamba ati sajja muleka kubanga ye omuntu takyusa mu bibeera bye byakola nga ye omukyala ate bwekyo omusajja ky'atayagala naye bampe ku magezi ndowooza. Owulidde love story ya sister era ndowooza ekusiigidde ekifaananyi kye nayogeddeko nga tutandika eky'omuntu alabika okuba nga alina ekyejo. Si mu bubi nabo bantu babeerayo nga waliwo abantu ab'ebikula eby'enjawulo eryo ne bwojja okusanga nga ye somehow somewhere alinamu ekyejo. Sister alina ebibuuzo bingi ku relationship ne guy ono Omufumbo. Guy ono alina ensonga ze lwaki mukazi we yamwongerako omukazi omulala. Guy ono ensonga ezo ne mukazi we azikonfaminga nti ntuufu naye nga takyalina kyayinza kuzza. Bingi ebirina ebibuuzo awo. Ne of course sister atusigidde ekifaananyi. Ayagala akumanya akola atya, is this really worth relationship eno eri worth. Njagala kwanukula sister nga sinaba kukola comments ndala zonna. Actually ndowooza kansoke nkole comments ku byempulidde mu story eno. One, njagala okutegeeza abaana ab'obulenzi nti bwe mubanga mulowooza nti mwe musobola okubeera mu more than one relationship, it is very common, very common eri abaana ab'obuwala okubeera ne relationship esukka mwemu. Moso njagala okulabula baggayi, you're married and then nobeera ne girlfriend oba nobeera ne relationship endala. Njagala bategeeza kino nti emikisa mingi nnyo egy'okuba nti ne girlfriend w'oyo, yes gwolina omukazi waka nobeera ne girlfriend wo, naye emikisa mingi nnyo okubeera nti girlfriend w'oyo gwolina takulina wekka nga naawe bw'otamulina wekka. Okyagala, okigaana, okikkiriza. Njala kutegeeza nti bw'okola okunoonyereza ojja zuula okusinza ku bye tuzze tuwulira nga bino bye baana baliwo, like it is very common. Kirabikanga omuwala ono ayingira mu kiri ekyo kugamba nti ndaba naye talina nze nzekka, alina mukazi we, kati nange kanfuneyo gaayi wange. Si bangi era naawe bw'oba gy'oli ojja kujja oba otuwa kibozibozi oba otuwa love story ng'okimanyi nti oli girlfriend to a guy alina mukazi we, oba oli kati ndeete kino kyagamba nti muli bakazi babiri kubanga tojja sangayo bahajati babiri. Kino tukireke kubanga waliwo bekiyinza okulumba, waliwo abayinza okitegeera obulala. Naye nga kyenjala okutegeeza kyenjogedde tekiri ku bahajati kubanga bahajati bo bakimanyi nti bajja bawasabana bwe baba bakyali babiri akyali omu amanyi nti sayina haja ajja kuleeta hajati. Naye njogera ku bantu bano ng'olina official wife n'ogenda n'obeera ne relationship oba n'affair n'omuwala omulala n'omupangisiza somewhere n'omuzimbira somewhere. Njagala kutegeeza nti abasinga obungi ku kunoonyereza kw'enzudde mu byenzize ndaba wano emikisa mingi nnyo egy'okuba nti olusiibula omuwala bw'oti mu nnyumba gy'omupangisiza oba gye wamugulira gye wamuzimbira, olusiibula bw'oti ng'ofuluma enju, wali likely okubanga waliwo agenda okuyingira omulala oba ono okuzambalira ku mugongo akuviireko ku mugongo ataakwata amakubo amalala. Kati kino njagala okitegeere, weeteeketeeka okulwana, weeteeketeeka okubeera ne pressure, weetegekera ebintu bingi ebiva mu kyo, n'ekyo njagala kikulekeraawo era nkikomyawo. Nina kyenjagala okutuusa eri abaana ab'obuwala. Ono sister ajja buzi kubeera kyakulabirako ng'atusiigira ekifaananyi ku bintu ebibeerawo. Enkola y'okugamba nti ono gayina mwagala kubanga alina ssente kubanga ntwala out naye nga tizino necessarily nti nali nanyo gye mutwala, nze nalina omulenzi wange gwenjagala wadde yali mwavu. Bino byonna bizza bicontributinga ku relationships zaffe okubeera enfu. Lwaki?
abantu abasinga obungi amagulu tugatadde wano ne wali, si basajja si bakazi. Njagala kutegeeza bagamba okusinza webitambula nga ne relationship emu yetaga concentration erabika nga tekumala, even when you're not being taken by another relationship. Nika tuogera ku kino ng'olwedde omutima gwo ebirowoozo byo biri divided. Abaana ab'obuwala njagala kutegeeza, nzija ne mbagamba bulijjo nti tukkirize nti teri muntu gwe tugenda kusanga ng'atuukiridde mu bintu 10 bye tunoonya mu musajja. Ojja kusanga omuntu nga alina ebintu 5 ku 10, so nga ate mu 5 bino ebisatu biri strong, by'amaanyi bye weetaaga, ebibiri nga bikuyisaawo, 5 nga tabirina, oba 3 nga tabirina, ng'omunaana abirina, omusanvu abirina. Kati ate ekitandisa okulabika mu generation yeno kye kino. Oli alina qualities zayagala ziri 10 mu kitonde ekisajja. Bw'azuula ng'ono ayinako 3, agenda mutwala. Amu benefiting emu zine 3. Bw'afuna ayina 2, oli z'atalina ng'agenda amukwata ng'amugattako. Kati ogenda okakana nga qualities 10 z'anoonya mu basajja zonna azifunye, naye ng'azaagattangate okukakana nga zivudde mu basajja 5 oba basajja 4 oba 3 oba 2. Ogwo gwonna mutawaana ogulaga nti relationship twolekedde okuzitomeza nga kitandisa okulabika bwe kityo. Okuttingana, endwadde, obutakulaakulana. Abamu tebakimanyi nti relationship bwe zityo ziyinza okukuza emabega omusajja oba omukazi. Bintu bingi by'osinkana mu bulamu bwe buti, naye njagala bategeeza nti kati biri common, naye ekyo mwakifuna bubi. Tolina muntu kubanga kakati tugenda banga abakkiriza tubeere awo twezanyireko eri bakwataganye, kubanga ogenda kwekanga ate yo omusajja tulandi abawala mulinga abaagala 10, tuyinza banga twagala 5, naye ng'ebitaano byokka bwe bityo okusanga omu ng'alina 2 bwe bityo oba kimu bwe kiti ng'akirina mu bujjuvu. Kati tegeeza tugenda kutambulira mu relationships bwe zityo. Kino kikwetagisa okufumiitiriza ennyo olw'okuba omusajja wo omulina naye talina bintu 3 byoyagala mu bulamu bwo, kikusindiikiriza okufuna omulala abirina. Ate era okimanyi bulungi nti waliwo byojja ozuula muwoli nga waliwo byatalina ate ng'obyetaaga nnyo. Kati ogende ng'obeera mu kuwankawanka kuva muno odda muli olw'okuba nti oyagala buli kimu kye weetaaga mu bulamu bwo okifune. Kyokka ggwe akyetaaga ate tosobola kukigaba. Teri yajja kusanga ng'olina buli kimu kye yeetaaga. Kati wano we tugwiridde dro abaami n'abakyala. Ono takkakkanye n'oli takkakkanye, oyagala atuukiridde n'oli yagala atuukiridde. Kyokka ate nga alina kyo sensi ku ffembi tewaliiwo atuukiridde, tugenda kukomawa. Ogwo mutawaana ogulimu ekyo. Tubeeko ebintu bye tunuulira. Kyobola bakati abawala abamu mbeebaza bayiza okukola kubanga ebizibu by'abawala abasinga bibadde nnyo mu finances. Onampaka kati yantwalako out. Omuntu ayiga okwetwala out baba ayiza okukola akasente kajja kwetwala out, ajja kuteeka amaanyi mu munne amuwagire babeere nga bagenda bombi beetwale out. Naye kati embeera eno bano abawala abakyali abato abakyegomba, ayagala okukwata essimu ey'omulembe, ayagala bagimutereko airtime, ayagala bagimutereko data. Kakati Freak Friday bwetuuka n'akuira kugamba obulamu obulwe butugenda kubanga busoomooza nnyo relationships zaffe. Njagala kuba ebisinga mbiwumbidde nnyo mu ekyo. Waliwo gwayogeddeko guy, omuwala yamusisinkanya oba muzadde we mu hotel. Bino bikyagenda maaso okubeerawo singa tubeera beegendereza kimala. Omuntu ojja mutegeera paka mu byenda n'olwo ze tuyita basics, waliwo bye tuyita ebikulu ebitandikirwako. Omuntu omukyazi otye wammwe era abazze n'abaana abamu bagenda okuzuula ng'oli agenda mikwano gye bokka, ne kubanga tebatwala mutawaana kumanya gw'omuli ali muta brother, uncle, sister, ogenda okuzuula nga wali waakolera mu basaveya obakolera ku kizimba awo oba ku mutaasa mubali mu maduuka ng'abo bazze nabo bokka bakuŋŋaanyiza n'alonderera n'aleeta gw'ogenda kukola nga ssenga. I was traveling a few days back. I was sharing a nyumya ne neighbor wange nanyumiza bwe bagenda ku mukolo mu nsi emu wano mu Africa nenga bannayuganda ne bagenda mu nsi emu ne batuuka okupanga
mu kwagala okujuliriza abasajja ne bayingizaamu omukazi n'ayambala ng'omusajja era eri tebakitegeera naye ng'eyagenze mu wala awedde emirimu just yayambala nga musajja kati ndoza olaba ensi weetutuusizza so wano wanokubeera nga twegenza olwo ebintu ebikulu byogamba nti bino biri nswaza n'okunswaza nga simanyi ebitandikirwako tomanyi mulenzi gye bamuzaala tomanyi muwala gye bamuzaala no going into relationship in a serious way bw'otyo no ekyo kisaana okuba nga kitunuulira ono sister alina kyagambye ye ekyokwagala omusajja alina omukazi takiinaako buzibu yes at a certain level she's a Muslim kati kwekyo ate siinaawo nnyo sse kubanga nze ndi mu Adventist ono musiraamu akimanyi nti omusiraamu asobola okubeera n'abakazi abana saagala kuyingira religion z'abantu balala manyi bya Seventh Day however n'ennyingira gy'oyingiramu naye ematalinga yes olina kufujjofujjo naye ate waliwo awamu at least ngobadde ng'agezaako okwefuga naye agambye nti yeyagala musajja alina mukyala we naye ate naawe bwobanga mugenda kubanga oyita eno naye n'ayita eri nga bwe tuzze tukiraba kijja kuteeka relationships mu katabaga kubanga lwo woyogedde nogamba one teyakkubanga wagendanga mu bikiri yes tali outgoing naye nga gwe nosigala ng'ogenda mu bintu byo yakukwatira mu relationship eno nakukwatira mu eri oba emu oba bbiri oba 10 naye ng'akusonyiwa kiyinzika okuba nga tajja kusonyiwa lubeerera ate era ne lwali ekyawa tali kubuulira reaction eribeera etya so oli ku time bomb gy'otambula otudde nayo awasaana okuba nga watunuulirwa kakati wabuuziza nti okola otya nina ekintu kyentera okubuuza era kyensaba mwongere okuwa ekitiibwa ebintu byonna ng'oyagala okufuna ekyokuddamu ku bibuuzo ebingi byeyagala okutambuliramu obitegeere mu relationship gy'olimu bitandikirako gwe nga gwe kikyoyagala gwe nga gwe biki byowa ekitiibwa bwe tutunuulira what is your purpose when it comes mu relationship mu love kiki kyoyagala okutuukako ekiruubirirwa kyo kyeki siga ekifaananyi ekya relationship gye wandyagadde okuba nayo bw'omala okukisiiga obulungi kwata omuntu ono jjo omutuuze ku minzaani eyo kubanga minzaani eyo ejjinja erimu eri ejjinja lino litugenda okupimisa lyeri ebyo bye tuwaagala bye tussaamu ekitiibwa bye tutwala nga bikulu ebitusanyusa ebituleetera okulya ddala nti tuwaagalibwa ddala tuli mu relationship ebyo lyejjinja abantu abasinga obungi lye beerabira ogenda okumubuuza ku minzaani gye yapimisizza okuqualifying a certain guy or girlfriend akumutwala like going in with that person nga amazima amatuufu ejjinja eri yapimye kilo 5 najjagireetako akayinja ka kwota kino kyenjogera bw'ofumiitiriza nze sigenda kugamba nti gayiwo mwesonyiwe ate era sigenda kugamba nti gayiwo musigaze naye njagala okujjukiza byotassaako birowoozo ejjinja erikola relationship eripima obuzito bwa relationship yo lyejjinja eriba lijjuddemu ebyo byoyagala omusajja gwoyagala oyagala nga yeeyisa atya oyagala omusajja akikula ki oyagala relationship etya omuntu oyo alina kubeera atya mugenda kubeera mutya alina kweyisa atya biriwo ebikulu biriwo ebitali bikulu biriwa byosobola okubeeringa nabyo biriwa byogamba nti bino mateeka bw'otegeera ebyo omala okutegeera nti gwolina mpiri oba alimu empekembera ng'okozeseza jjinja kati mu byenkozesa bye biri strong oba ebigambo biri sharp olwo minzaani yo ojjinja lino lizitoye oba libalance nze kasita onootegeera formula eyo ogenda kweddamu ebibuuzo byonna ebya relationship eno principles zo qualities zo byowa ekitiibwa by'omanyi nti toli bifunamu ggwe naye oteekodda bifuna muntu mulala bw'omala okubifuna n'obiteekawo bwoti kati ng'omuleetanga naye omuteekawo ku katule kaffe ng'otandika okulaba minzaani bweyuuga bweyeesulika ejjinja bwe liri waggulu ye bwali wansi ye bwali waggulu ejjinja kwegamba nga byekola byokka nsaba mukama akumpeereza tusisenkane mu show ey'enkya katonda omulungi otuwa omwoyo omw'amagezi atambula naffe ne bulijjo naye tujjukiza okwawula byatugamba kubanga tuyinza obutayawula olwa noise amaloboozi amangi agatufugiramu naddala agakulemberwa desire zaffe oba okwegomba kwaffe ekisa kyo kitubeerera bulijjo mu kristo yesu mukama waffe otusabya ndi ose amen.